Gavumenti etandise kaweefube okuba bannannyini ttaka mu bitundu bya Acholi Ebyapa okusobola okulaakulanya ettaka lyabwe. Ebyapa ebisoba mu 1000 bye byakagabibwa mu nteekateeka eno eyatongozeddwa minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba ku mukolo ogubadde ku kisaawe kya Kalongo Town Council mu disitulikiti ya Gago. Omukolo guno gwetabiddwako ne Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owiny-Dollo, ba RDC okuva mu disitulikiti za Acholi ne bannabyabufuzi abalala. Bw'abadde akwasa abantu ebyapa bino, omuli n'abakulira ebika bya Acholi abakuutidde okukuuma ebyapa bye bafunye basobole okuganyula mu ttaka lyabwe. We shall all the time be consulting your leaders, the Chief Justice, but also the communities to make sure that we strengthen the capacity of our registries, especially at the lower local government levels. Minisita Nabakooba agamba kino gavumenti ekikoze okusobola okutaasa ekibbattaka ekikudde ejjembe nga n'ebiseera ebimu kiva ku bakayungirizi b'ettaka sako n'abo abeeyita abagagga abasengula abantu ku ttaka lyabwe. Ebyapa bwe biweebwa abantu tuba tulwanyisa ekibbattaka ate ne tulwanyisa n'enkaayana ezibeerawo ku nsalosalo kubanga buli omu aba amanyi waayita ng'era asobola okukuuma ettaka lye. Okugaba ebyapa bino kujjidde mu kiseera nga ne gye buvuddeko waliwo ensisinkano wakati wa Pulezidenti Museveni n'abatwala Operation Wealth Creation sako n'abamu ku bakulu b'ebika mu bitundu bya Acholi ne bamusiga nsimbi mu bitundu bino. Minisita Nabakooba bw'amaze okukwasa abantu ebyapa byabwe aguddeyo n'ebifo 2 mu ggombolola y'e Palmo ne Wall we bagenda okuwandiisiza n'okutereka ebiwandiiko ebikwata ku ttaka mu kitundu kino era akalaatidde abakozi okwewala enguzi. Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo akuutidde abafunye ebyapa okufaayo okubikuuma n'okukozesa obulungi ettaka lyabwe beekulaakulanye. Are you aware of this type? No, we are hearing for the first time. That is an issue. And when you deal with it, you are going to ride on a smooth ground. With regard, we want investments here. But we want it straight, clean, and not forced down people's throat. Because they will not take it. Madam Minister, unlike this land for Chana Morris, Adoa Wu, where the coordinates are very clear. You can fly from Kampala and you go and walk around the land. This land, these pieces of land we are talking about. Of course, it was subsidized by government. And it took long, from 2020, that's when we started the process.